Abasirikale b'eggye lya UPDF okuva mu kitongole ekirwanyisa envuba embi ekimanyiddwa nga Fisheries Protection Unit bawambye ne bookya obutimba obutatuukanye na mutindo nga buno bubalirirwamu ensimbi ezisoba mu bukadde bwa kuno 9 nga bubadde bukozesebwa abavubi ku nnyanja Nalubaale. Omulimu gw'okwokya obutimba guno gukulembeddwamu omulamuzi wa kkooti y'entebe enkulu nga Estella Marisa Mabirisi nga guyindidde ku mwalo ogw'Ebugonga ng'ono ategeezezza nti abavubi tebawa bya buvubi kitiibwa nga y'ensonga lwaki basalawo okwenyigira mu nvuba embi. By the time they use these illegal fishing gears, they end up catching immature fish. And when they catch this immature fish, these fish do not reach the final stage. So it really causes a lot of problems in the water. Asinzidde eno n'asaba abavubi okugoberera amateeka agassibwawo oba nga si kyo baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe singa baba bakwatiddwa mu nvuba embi nga n'abo ababutunda mu butale abalabudde nti nabo baakukwatibwa. My appeal to the fishermen out there is stop using illegal fishing gears. There is a law already in place where you will be punished. Even the people who have these nets will be punished. Please try to abide by the law. Asembyeyo ng'asoma ebintu ebimu ku bikwatiddwa era ne bikumwako omuliro. We are going to destroy 7,200 beach boat stain ropes, which are 30 meters. Then we have the monofilament nets, 2 to 6 inches, and we are going to destroy. All those are going to be destroyed. Ye Major Frank Kanzira okuva mu kitongole kya Fisheries Protection Unit ategeezezza nti bakusigala nga bakola ebikwekweto okulaba nga bafuza abo bonna abeenyigira mu nvuba embi era nga tewali muntu yenna gwe bagenda kuttira ku liiso. Asinzidde eno n'alabula abo bonna abakyenyigira mu nvuba embi okubyamuka amangu ddala oba nga si ekyo baakukwatibwa basimbibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Tukubira mulanga batukubiriza abavubi bave mu nvuba mbi. Bava mu nvuba mbi bembulesinge naye bagende n'envuba ennungi bava mu okukozesa ebitimba bibi ebitakkirizibwa mu mateeka. Zaaneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.